mukisa nenda ku video y'abana abantu abatulise ekisooka kya byonna video eyo gye mulaba etambula ku social media si ya CCTV camera ng'abasinga obungi badde mu kirowooza nedda eyo video yakwatiddwa muntu eyabadde akutte kamera oba kitegeera fe enesi zetuwangaaliramu security yazo esooka kamera soka twafuna ku mukisa tufuna ku training ya CCTV cameras ezo ekyangunye kinyiza okuwa CCTV camera bwe beekwata tetambula wabula kyekwata kye kitambula era bwe kiva mu target wetunudde nga kibula toddamu kiraba ako kategedde ekyokubiri ekigambibwa mu simanya abajjaati babadde bajja bagoba abantu abo abatulisa ababbomu nabo bulimba olw'ensonga kamera owa kamera yatandikidde okutulaga okwata alaga taxi ng'etuuse ku T junction n'esiba ng'amateeka g'okuvuga bwe galagira ng'ayagala kuyingira kkubo n'alindamu ne bakulaga taxi nga yakasiba bwetu waliwo emmotoka eya bbulu eyadde eyambuka waliwo n'omusajja yambadde jampa eya bbulaaka ng'abisse ku mutwe nga naye adduka dde eri emmotoka gyedda nga waliwo n'omusajja omulala acrossing okuva eno taxi gyeri ngadda opposite wa taxi nga naye adduka n'atuuka n'atunako n'emabega mu budde obwo bwennyini pikipiki eyo nejja eyabadde weesa omuntu n'ayita n'ajja mu mbiriizi za taxi ng'asaze speed kubanga yadde agenda kuyingira kkubo envuga ya piki ono gyadde avugamu teriko sayiri yonna eraga nti yabaddeko omuntu amugoba wadde okubaako gwe yeekengera kubanga omuntu gwe bagoba obugobi tasobola kuba na budde bw'osobola kusala speed mbwagenda kuyingira kkubo ajja kiwalazima kubanga baba bamuleeta nti ati era tebakulaga muntu yenna wadde piki yonna emuvaako emabega nti ejja emugoba nedda awo otegeddewo yes bwe yamaze n'ayingira ekkubo nga yakayingira bw'atyo ekkubo bomu n'etulika oba okitegeera kamera awo wonna ekwata bomu bwe yatulise owa kamera agitambuza akulaga ono yabadde addukira mu kijampa ng'akyusa ddayo emabega bomu gyetulikidde ekirala nti mu kutulika kwa bomu singa yabadde akutte kamera yabadde tamanyi kigenda kuddira na kigenda mu maaso bomu eyalitulise owa kamera yandyekanze n'olaba kamera ng'ekankana oba nemuva ne mu ngalo naye yasigadde akutte kamera kubanga yadde amanyi kyekigenda maaso ng'ali ku mission nga teyalazemu kutya wadde okwekanga kwonna otegeera n'atambuza kamera akulaga ono ow'ekijageti ng'atadduka ddayo bomu gyetulikidde n'amala n'azoominga in n'azoominga out n'akuzaako emabega akulaga etaxi kyekyapeninzewo nga bamaze otulika wali abataxi bakoze batya awo wonna ng'atambuza kamera wagiza ku left ku right wazoominga in wazoominga out gwe wetegereze vidiyo eyo ekirala ono wa kamera yasembeza kamera n'etuuka n'okukwata ekibaati kwe yabadde etudde wali okutteko vidiyo ng'oli mu mmotoka okimanyi bw'osembeza ennyo kamera bw'oti ng'okwata otuuka ekiseera n'okwata dashboard y'emmotoka n'erabikira mu vidiyo kati bw'otunaka vidiyo ako ng'akulaga ono wa jampa yadde atambula nga ddadde bomu gyetulikidde kamera yasembedde n'etuuka n'okwata ekiringa ekibaati mu vidiyo mu ekiringa kirabika katono eki n'akijjawo n'addamu n'agitunuza wammanga eri ekkubo gye ligenda eyo ako kakabonero akalaga nti yadde mission nga nteeketeeke n'owa kamera nga yateekeddwawo akwate kiki ekigenda okuhapeningawo oba si butujju tebabalimba oba okitegeera nze ndaba n'entulika ya piki eno gyetuliseemu either bomu ebadde yategeddwa oba piki batuusewo ne bagitegulula oba nga kubabadde ku piki ababiri nga kuliko gwe bagiwadde nga tamanyi na kyebamuwadde nga bamutumya yalina gyakitwala eyamuwadde n'asigaza didoneta nga akwatagana bulungi n'owa kamera bwe yatuuse mu kifo ekyo kyennyini n'abalula abantu ne bafa ddayo wetegereze vidiyo eyo kamera omuntu yateereddwawo ng'alina kamera akwate buli kimu kyonna ekigenda mu maaso ddayo wetegereze vidiyo eyo CCTV kamera no yo kamera ya muntu ate ayipredict aba NBS bano bayinza okubanga bebadde ne kamera eyo kubanga nga byakagwawo bebanamole kabasoose okufulumya amawulire ago nga bebali ku siini nga balaganga nti ukihapenyinze bwebali ku siini already nga webali oba okitegeera bakulu guno omulembe gw'omudiiringa nagwo eno generation ndala nnyo
si ebiri ebyekiyega bimwakolanga bebatamba kitaffe ne bajjajja baffe nga mubafuula abasiru ffe tulaabayo nnyo era tutegeera nnyo okubasinga eyo muvu gye mwazannye nfu banegati babalimba bose bwetujju eyo firimu bazannye enzannye naye nga balina ekigenderwa kyabwe eyo ekisooka baagala kufuula jati relevant oluvannyuma jati ebikolobero byakola mu kulonda kw'ekawunti abantu ne bagyevuma ne bagikyawa kati baagala kulaga nti jati ina omulimu gwekola mu Uganda ate ng'omulimu gwayo gwakutta bantu era olaba ekyo kyekoze oba okitegeera ekyo kimu ekyokubiri baagala kulaga nti mu Uganda mulimu obutabanguko basobole okusitopinga campaign z'ebyokulonda bagambe nti mugenda kukola scientific tugenda kukiza abantu kuŋŋaana mu campaign tulina abatujja mu ggwanga bajja kukuba abantu bomu babatte nga bali mu campaign bulimba kyemba mumanya kyonna mu kyemuteekateeka okukola akalulu tugenda kagendamu oba scientific oba physically naye siki kagenda obbajja mu buyinza protest vote yegenda obbajja mu buyinza eyo temugiinaako magezi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abooluganda nfunye omukisa ndaba ku video y'aba n'abantu abaatulise. Ekisooka kya byonna video eyo gye mulaba etambula ku social media si ya CCTV kamera ng'abasinga obungi badde mu kirowooza nedda. Eyo video yakwatiddwa muntu eyabadde akutte kamera. Oba kitegeera ffe ensi ze tuwangaaliramu security yazo esooka kamera sooka twafuna ku mukisa ntufuna ku training ya CCTV cameras ezo. Ekyangunyo kinyinza okuwa CCTV kamera bwe beekwata tetambula wabula kyekwata kyekitambula era bwe kiva mu target weetunudde nga kibula toddamu kiraba ako kategedde. Ekyokubiri ekigambibwa mu simanyi abajjaati babadde bajja bagoba abantu abo abaatulisa ababbomu nabo bulimba olw'ensonga kamera owa kamera yatandikiddwa okutulaga okwata alaga taxi ng'etuuse ku T junction nesiba ng'amateeka g'okuvuga bwe galagira ng'ayagala kuyingira kkubo n'alindamu ne bakulaga taxi nga yakasiba bwe twaliwo emmotoka eya bbulu eyadde eyambuka waliwo n'omusajja yambadde jampa eya bbulaaka ng'abisse ku mutwe nga naye adduka dde eri emmotoka gyedda nga waliwo n'omusajja omulala acrossing okuva eno taxi gyeri ng'adda opposite wa taxi nga naye adduka n'atuuka n'atunako n'emabega. Mu budde obwo bwennyini pikipiki eyo nejja eyabadde weesa omuntu n'ajja mu mbiriizi za taxi ng'asaze speed kubanga yadde agenda kuyingira kkubo. Envuga ya piki ono gyadde avugamu teriko sayiri yonna eraga nti yabaddeko omuntu amugoba wadde okubaako gwe yeekengera kubanga omuntu gwe bagoba obugobi tasobola kuba na budde busobola kusala speed mbu agenda kuyingira kkubo ajja kiwalazima kubanga baba bamuleeta nti ati era tebakulaga muntu yenna wadde piki yonna emuvaako emabega nti ejja emugoba nedda. Awo otegeddewo yes bwe yamaze n'ayingira ekkubo nga yakayingira bw'ati ekkubo bomu n'etulika oba kitegeera kamera awo wonna ekwata bomu bwe yatulise owa kamera agitambuza akulaga ono yabadde addukira mu kijjampa ng'akyusa ddayo emabega bomu gyetulikidde. Ekirala nti mu kutulika kwa bomu singa yabadde akutte kamera yabadde tamanyi kigenda kuddira na kigenda mu maaso bomu eyali tulise owa kamera yandyekanze n'olaba kamera ng'ekankana oba nemuva ne mu ngalo naye yasigadde akutte kamera kubanga yadde amanyi kyekigenda mu maaso ng'ali ku mission nga teyalazemu kutya wadde okwekanga kwonna. Otegeera n'atambuza kamera akulaga ono ow'ekijageti ng'atadduka ddayo bomu gyetulikidde n'amala n'azoominga in n'azoominga out n'akuzaako emabega akulaga taxi kyekyapeninzewo nga bamaze otulika wali abataxi bakoze batya awo wonna ng'atambuza kamera wagiza ku left ku right wazoominga in wazoominga out gwe weetegereze vidiyo eyo. Ekirala ono wa kamera yasembezza kamera n'etuuka n'okukwata ekibaati kwe yabadde etudde wali okutteko vidiyo ng'oli mu mmotoka okimanyi nti bw'osembeza ennyo kamera bw'oti ng'okwata otuuka ekiseera n'okwata dashboard y'emmotoka n'erabikira mu vidiyo kati bw'otunaka vidiyo ako ng'akulaga ono wa jampa yadde atambula nga ddadde bomu gyetulikidde kamera yasembedde n'etuuka n'okukwata ekiringa ekibaati mu vidiyo mu ekiringa kirabika katonda eki n'akijjawo n'addamu n'agitunuza wammanga eri ekkubo gye ligenda eyo ako kakabonero akalaga nti yadde mission nga nteeketeeke n'owa kamera nga yateekeddwawo akwate kiki ekigenda okuhappeningawo. Obo si butujju tebabalimba oba okitegeera
nze ndaba n'entulika picha eno gye tuliseemu either bomu ebadde yategeddwa oba piki batuuse ne bagitegulula oba nga kubadde ku picha babiri nga kuliko gwe bagiwadde nga tamanyi na kibamuwadde nga bamutumya alina gyakitwala eyamuwadde n'asigaza doneta nga akwatagana bulungi n'owa kamera bwe yatuuse mu kifo ekyo kyennyini n'abalula abantu ne bafa. Ddayo wetegereze vidiyo eyo. Kamera omuntu yateereddwawo nga alina kamera akwate buli kimu kyonna ekigenda mu maaso. Ddayo wetegereze vidiyo eyo. CCTV kamera no yo kamera ya muntu. Ate ayi predict aba NBS baza kubanga bibadde ne kamera eyo kubanga nga byakagwawo bebanamole kabasoso okufulumya amawulire ago nga bebali ku siini nga balaganga nti uki happeninze we bali ku siini already nga we bali. Obakitegeera bakulu guno muleme gumudiringa nagwo eno generation ndala nnyo si ebire ebyekireka bemakolanga bebatamba kitaffe ne bajjajja bafenga mu bafuula abasiru ffe tulaabayo nnyo era tutegeera nnyo okubasinga eyo move gye mwazanye mfu banega balimba obose butujju eyo firimu bazanye naye nga balina